Ananyi nga gwe mwami Yoweri Kaguta ati bahabulwa ebweru w'eggwanga bakwekokkola ku butaka bewekakatikako okufuga nabo bakukoowa era buli gy'ogenda bakugoba n'okutunula emabega tebaagala otunuleyo. Robert Kyagulanyi Bobi Wine gwe wali oyagala okukwata yakutolokako n'agenda ate ng'abaamutwala bebo bennyini oba abamuyamba otoloka beyo bennyini abali mu bitongole bye ebyokwerinda bewatuma omukwata be baamubbirako ne bamugamba toloka wano dduka ekijja kika. Njagala weeteekeko mu bigere bya mwami Tibahabulwa akaliro kaalimu era embeera gy'alimu nga n'etteeka lyabadde ateekateeka nalyo okuleeta lyabadde akaka bannayuganda okugula era Protection of Sovereignty Bill. Bank of Uganda agikulembera aligobye. Governor Bank of Uganda Ego aligobye. Agaye etteeka lino ligenda kwawula Uganda n'ebitongole ebyenjawulo. Njagala ojjukire nti ne World Bank olunaku lw'eggulo we bwawongeredde nga nayo etaddeyo ekiwandiiko ku tteeka lino ng'evumirira enteekateeka gavumenti ya Uganda gy'eyina okulibaga. Abange ani yaleeta etteeka lino? Leero w'obadde tomumanyi ye mukulu oyo eyawangulwa mu kalulu omukulu amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi. Bwe yamala okukubwa akalulu bingi nnyo bye yakola ng'oggyeko ekyokugoba ekyokutema emiti egyawumeme abantu be ne babeera mu load shed ne batayaka. Munnange yajja ne mu paalamenti y'eggwanga ayagala atunnyukiremu okuva lwe yayingira NRM. Abantu nga bano ntera nnyo okubagamba nti bw'ogendanga ku bugenyi totera nnyo tekiba kirungi kulagira maanyi ku bugenyi. Kati omukulu ono Yusufu ayagala ayitewokko ne kuba NRM amaanyi ge babadde bajja balaga mu kibiina kyabwe. Bw'obanga waakayingira pate tolaga nti gwe mutegeevu aliwo kubanga olike akabonero oba lebo eya profesa. Bangi nnyo abalina tayito yeemu mu kibiina mw'obooli. Ono nno ffe wano mu ngeri ennyangu tuba tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kubanga abantu nga bano mu NRM ne mwami Tibahabulwa gwe tutegeera obulungi gwe tumanyi enkola ye abo tatera kulwa nabo atera nnyo okubanguyira. Kati njagala tugendeko mu ggulire lino gw'atannaba kutegeera lwaki etteeka lino lirina ebitundu nga 85 ku buli 100 newankubadde nga gavumenti ebadde eryagala nnyo libeere nga likwata Kyagulanyi. Ebitundu 80 ku buli 100 etteeka lino lyolekedde obutateekebwako mukono. Katubifune enkomewo. Ggulirira NTV Uganda. Akulira banka enkulu ey'eggwanga Atingego alabudde akakiiko ka Parliament akekenneenya ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze bw'eggwanga obutageza kuliisa kubanga ligenda kugootaanya ebyenfuna by'eggwanga likatagge. Onagambye nti ensimbi nnyingi Uganda zeefuna okuva mu bannayuganda abali ebunaayira kale nga singa ebbago lino liyita ebyokusuumuusa Uganda okutuuka mu luse lw'amawanga agali yaddeyaddeko mu byenfuna bijja kuba bikomye. Abaka batula akakiiko kano bagamba nti batandise okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu kubanga kyenkana bonna be baakasisinkana eby'ebbago lino baliwakanya. N'olwalira akakiiko ka Parliament akekenneenyako n'okukuŋŋaanya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ku bwetengereze bw'eggwanga li Protection of Sovereignty Bill kakedde kutuula okufuna ebirowoozo by'abantu ssekinnoomu ebitongole bya gavumenti ko ne bannakyewa kye balowooza ku bbago lino. Mubakedde mu kakiiko kano kwe kubadde abakulu okuva mu banka enkulu ey'eggwanga Bank of Uganda nga bakulembeddwamu Governor Atingego. This Bank of Uganda to promote development and maintain independence. Now, if you interact with the bill introduces ministerial oversight that conflicts with the Bank of Uganda's exclusive mandate. Bano bagamba nti bbago lino ligenda kuleeta ebizibu by'enfuna kuba lirimu okwetoloola kungi ekigenda okukendeeza ssente ziyingira kuno okuva mu by'obusuubuzi. The balance of payments is divided into current account balance and the financial account, and of course the capital account. Now, what is the case of Uganda? The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. So how do we close this? Is through financial flows. Financial flows into the financial account. And where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions, meaning that it is bringing restrictions on the inflows
to this country. It means that our capacity to build reserves, because now the flows in the financial account are reducing, we won't have any excess of financial flows in the financial account over the current account balance to build reserves. And Chairman, a country without reserves is not sovereign. Ono agambye ababaka nti ssente nnyingi eziva ebweru w'eggwanga okuva mu bannayuganda abali ku kyeyo ng'omwaka oguwedde gwokka baweza kuno akawumbi akalamba n'obukadde $5 kale singa ebbago lino liyita ne lifuuka etteeka bino byonna byakugootaana. True national sovereignty is built on economic strength and financial independence. While the goal of protecting national interests is legitimate, the protection